Minisita w'ebyensimbi yategeezezza nti emisinde bannayuganda kwebazaalira kuzingamizzaamu enkulakulana y'eggwanga naddala ekituuka ku by'emirimu okusinziira kunoonyeza buli mwaka eggwanga lyeyongeddeku abantu kakadde kamu n'ekitundu ka gavumenti ne bwefubye okutonda emirimu egy'enjawulo era gisigala tegimala. Byogeddwa minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi bwabadde asisinkanye abakungu okuva mu mukago gatta amawanga ga Africa kiyita African Union nga bazze okukola okunoonyereza okulaba Uganda yakutuukiriza ebiruubirirwa ebyakanyizibwako mu mukago guno. Lugoloobi bano abannyonnyodde nti Uganda ekyasaze okusomozebwa olw'ebbula ly'emirimu ekividdeko abavubuka abawera ogenda mu mawanga bweru okuba ekyeyo. Abantu baffe bazaala nnyo era obungi bw'abantu bukulira ku bitundu akakadde kamu n'ekitundu buli mwaka. Obwetaavu mu byenjigiriza bweyongera, mu byobulamu bweyongera, mu byamakolero bweyongera. Tulina okuliyetinga emirimu egyo kati nitwesanga mu mbeera nga tusobola kugikuliyetinga nga bwe gisuubirwa. Ekivaamu ekyo kwe kugamba nti abafikidde muyinza okunoonya emirimu awalala nga bwe twongera okutereeza embeera wano mu Uganda. Wadde ng'okusomozebwa kuno bwe kuli Lugoloobi yakisizza abakungu bano nti Uganda ekoledde ddala bulungi mu kunyweza ebyokwerinda okuzimba enguudo eziriraanye eggwanga okusobola okutumbula ebyensubulagana ku enteekateeka y'okuzimba eggaali y'omukka. Nti Africa tuteekeddwa okuba n'enguudo ezitugatta, rail line ezitugatta, tuteekwa okusubulagana ffeffe nnyini Africa enkulaakulane. Ebiro ebituukiddwa kuliko okubunyisa internet mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, okubunyisa amasannyalaze, eddembe ly'obuntu nga minisita agamba nti byebimu ku biyambye Uganda okuyingira mu Ssemwanga agali yaddiyaddeko era balindiridde kimukakasibwa banka y'ensi yonna. Balina okututunuulira okumala emyaka nga 3 obanga leve eyo tusobola ogikuuma kuba waliwo embeera woyinza okudda emabega. Gavumenti erina essuubi mu mafuta nti bwe ganaaba nga tandise okuyiikula gajja kwongera okuyambako eggwanga okulaakulana. Ssemwanga omukungu okuva mu African Union yagambye nti ebiruubirirwa ebyakanyizibwako mu mukago ogwa Africa birina okutuukirizibwa obutasukka mu mwaka gwa 2063. Our policy organs decided then that it was important that we evaluate the first 10 years and see where we are so that we can see where we want to go. Akubidde amawanga Africa omulango okudibya ensomesa abafuzi b'amatwale abayizi batandika okubasomesa ebyemikono kibambeko okumalawo ebbula ly'emirimu. Because the education systems that we are having, of course, are creating people who are looking for jobs instead of creating people that can come up with jobs and employ others. Olwobina Nantale yakusakidde eggule lino.